Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abatulaba ku Salam TV. Tuli wano Kira mu municipality mu district ya Wakiso ku mukolo gwa omugenzi Hajji Ahmed Bbaale, era nga we mulaba mu kaseera kano omugenyi omukulu jjajja w'Obusiraamu Kasimu na Kibinge yagenda okubanga agulawo omuzikiti essaawa zino. Abaana gwe basaze okubanga bazimbira taata waabwe, era nga omuzikiti guno bagubuddemu erinnya lye, awerekeddwako Super Supreme Mufti, era nga mu kaseera kano innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu min al-muhtadin. Mu kaseera kano nga wolaba kaguwa kamaze okusalibwa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Mu kaseera kano nga bwe tulaba ekigenda mu maaso, Masjid Ahmed Kiwologoma. Sunday, 1st October 2023. Allahu akbar. Naye abadde musaale nnyo ku nsonga eyo. Luli olulangira lukyali lungi nnyo, n'omulangira Sheikh zikusooka waali wamu n'ekiwalimu ekisigadde. Naye ku mukolo guno amaze okutuuka, taata tawaka wano nga kojja Alhaji Semakula owa Sema Properties, naawe weebale kutuuka, weebale na byonna byokoze okutwanguyiza enteekateeka z'omukolo guno. Tusaba Allah yongere okukugaziyiza inshallah. Amin. Sebagitwaha mbiru n'ab'emyaka gyabo twongere okubasiima. Abawali mwenna abaasuze wano ekiro kyajjo mwatukoze bulungi nnyo, mwatukoze agisubi, tubeebaza nnyo, mwebale byonna bye mutukoledde. Lord Councillors mwenna abatudde tuyinza obutanjula kinoomu, tubeebaza nnyo. LC representatives ffenna abaliwo tubeebaza nnyo, mwebale baliraanwa mwenna tubeebaza, mwebale mukwano gwe mutulaze, abavudde ekibuli tubeebaza nnyo. Bakojja b'amaka gano taata mwe yakola omulimu guno gwe mulabye oguli mu maaso wano, bakojja mwebale omulimu kubanga bantu tebakuzikanga bakojja baabwe toyogera bulungi. Musomesa wange Ahmed Bbaale ono yali musomesa wange ku Mbogo College. Yali musomesa ku Mbogo College, yatusomesa Islam, gye tuyise Islam paper 4, era nga omulaba o maaso yeetala kola ki ng'embeera yonna tugikwasaganya. Gw'atannatuuka mu kaseera kano omugenyi omukulu waba atuuse n'akusooka, kiba kitegeeza omukolo gutandise mu butongole era guba gugenda mu maaso. Kyensuubira nti mu ssaawa eziddako mu maaso awo omukolo gugenda bagukola ki, gugenda bagutandika. Gwe munakira Allahu ata ubayda ma yuhammiru rabi'a wa ajazaka fasima menoro min sharia kariba tara hakimu ya muridi bakiya ya ila hasaba Allah 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 nadrat al khairati ono ye musika wa muganda waffe Hajji Ahmed Bbaale, ono Ahmed Bbaale Junior, ono ye musika gwe yalonda era naffe n'agamba tuba mulage mu lujjudde yono. Kino nkyongerako okwebaza bannaaye mwe bali kutulaga omukwano nga bwe kyali kitambula era bwe kijja okutambula. Abaana baffe bano mubalabye empisa gye tubalaze, endowooza tetubalaze empisa mbi. Abaana baffe bano bakyayagala abakyala nga mubalaba bano bonna nga bwe bali wano, n'abaana abawala abo nabo tukyabagaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ahmed Bbaale ono Junior era najja ku ntebe ya Kibuli Brotherhood era n'akola omulimu munene era tuwangaala naye bulungi. Tuula ku salaamu ya Kibuli. N'omusajja ono arafa era naye n'akola kyekimu n'abeeranga naye omulimu gw'abannakibuli agukwatira ddala bulungi. Mukadde waffe Embuga njagala nkutegeeze kyova olaba nti nno Kibuli Brotherhood yonna eweddeyo era nja kusaba bakadde bange muyimirireko nga tukulembeddwa Hajji Dawuda Kamya ne Hajji Kasagga, mwenna muyimirireko aba Brotherhood n'abakyala gye bali eyo mukama wange. Mukama wange bwe tutyo bwe tuyimiridde nga bw'otulaba tuweddeyo n'abali sayidi eno n'abakyala eyo gye bali olw'omukwano gwe twalina ne Hajji Bbaale. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala amusaasire amusonyiwe ebyo byamusobako ng'omuntu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hajji Bbaale yanteekerateekera bulungi okufuna kwange ssente nga sirafuubanye nnyo nga bwe ntera okulafuubana nga nkola ku mirimu emirala egy'abagenzi egifaananako nga guno. Bannange bwe bajja gye ndi abo abandeetera emirimu bajja nga bateeketeeke bulungi. Newankubadde nga baali bangi omuwendo bwe nagufuna nalaba nga mbeera ya ntiisa ne ŋŋamba kananna akasente kanaaba kazibu okukola. Bampita ne ŋŋenda mu ssomero kitaabwe lye yazimba Bbaale SS naye nga bangi nga nninga ali mu lukiiko lw'abazadde. Naye mukama wange bantu bakkakkamu, bantu bayivu, bantu bagunjufu nga bateeketeeke. Era taata Mbuga nempita wano ntegeeza abantu b'ensi eno nti nga tonnaba kulowooza ku kutegekera baana, sooka olowooze ku kuteekateeka abaana. Kuba n'oyo atali muteeketeeke bw'aweebwa emmaali emulemerera, ate Mungu tasobola kukuwa ky'otasobola kuddukanya. Ne bw'akuwa omukyalo omulungi era akulemerera okugulira dikini n'akugendako. Wate singa kitaawo akulekera kalina ey'akawumbi naye nga ggwe gwe bagirekedde tolina busobozi bugiddukanya okugizzaako langi, okusalira ebimuli, okugula amasannyalaze n'ebiringa ebyo, olwo onoogikola ki? Okuggyako okugitunda ne weekolerawo bupate n'ebiringa ebyo era neemala n'ekuyita mu myaganya gy'engalo n'egenda. Mbasaba abazadde abali wano mukoppe Hajji Bbaale, mweyise nga ye, muteeketeeke abaana bulungi naye nga musoose kuba nabo. Okuteekateeka kuwanvu, mulimu n'okufuna omukyalo omutuufu ow'okumuzaalamu, kuba n'omwana oyo tazaalibwa omu era takuzibwa omu. Taata Mbuga, nina ebigambo bingi eby'okwogera kuba nze sitera kwogera olw'okuba nina eddembe ery'okwogera, wabula njogera lwakubanga nina eby'okwogera naye akadde tekasobola kutumala. Mu kiseera kino nzikiriza taata bwe ndiba nfunye omukisa omulala ndyogerako gy'oli ebigambo ebirungi. Ndi musajja nno mwogezi lusiriiza ntamu, nafaanana jjajjange Sheikh Alifaani Kiyaga omuzukuuli. Olumu yayogera ku mukolo ne bamuwa n'omukyala. Mu kaseera kano nzikiriza ssebo mpite Honorable Ssemujju Ŋŋanda ajje ayogereko gy'oli. Bismillahirrahmanirrahim. Jjajjaffe Mbuga, Mulangira Sheikh Alifaani, mukama waffe kulembeze waffe Spiri Mufti, ab'ebitiibwa mwenna abali ku mukolo guno, salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nalukoola ampisa okwogera batutuuziza wamu
simanyi lwakuba nti eyo b'ekibiina kye ekya DP bakitwala kyebavudde batutuuze wamu naye jjajjaffe Mbuga ku dduwa ya Hajji Bbaale n'okugulawo omuzikiti tukwebaza kutuwa obudde ne Superior Mufti Hajji Bbaale obukulembeze bwe yakola muno bwali busingayo okubeera obwa waggulu yali kansala naye okujjako ne bozze nabo n'abantu abali wano kiraga nti kiro ze zaali zizitowa okusinga ekifo kye yaweererezaamu. Kitange gyali kati awezezza emyaka 97 naye yaŋŋamba ku nsi weewalanga nnyo okufa nga tooli mulamu. Mu nsonyiwe babeerawo bwe nnaayogera erinnya ly'omuntu naye yali ŋŋamba yambuuzanga nti Gilbert Bukenya taliiyo former vice president naŋŋamba mulamu ne mugamba mulamu naŋŋamba weewale okufa ng'oli mulamu ate okolere nnyo okusigala ng'oli mulamu naye ng'ate wafa nga Hajji Bbaale. Nayanziza nnyo okumpuliriza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sooka okwetondera abagenyi baffemu abakulu nti nvunaanyizibwa okubaaniriza nga muzze otulabako naye waliwo ebinkutte n'ensanga nga mwatudde dda. Nkyetondera ddala si yenkola yange. Nzizaako okubaaniriza ennyo mu kitundu kino kye mwagala ennyo. Okujja kwammwe tekututwala nti kwakusaala kubanga tumanyi bye mukwataganya bingi naye ntakera mubeera naffe ne kituzaamu amaanyi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tuli wano nze ndiwo nga omu ku bannyinimu era nga nze kujja baana bange ku kifugi naye nga ekikulu ekirimu ennyo kyekyomuntu omulamba. Ku nsi tubeerako ne tukula era kizibu obutakula kyenkana buli bantu Allah abasaasira ne bakula naye wabiirawo omuntu akuze ng'alaga nti yakuzibwa. Muganda waffe oyo gwe tufunidde omusiko olwaleero tetukyalina kye tumubanja kubanga yakola ekyo kyasuubira nti kyekikola omuntu omulamba. Omuntu omulamba abeera n'omubiri ate era omuntu omulamba n'aba n'omwoyo. Omubiri gw'omuntu gukozesebwa ebyo byayize nga birungi ku nsi era tubisanga nnyo mu masomero. Ate era omuntu omujjuvu omutuufu abeera n'omwoyo omulamu ng'agujja mu ssinzizo. Bbaale muzzukulu wa Kakeeto essomero yalizimba tetukyekwasa nti tetuli balamu mu mubiri. Bbaale gwe tuzze leero okusiibula omuzikiti n'aguzimba tetukyalina kye tumubanja. Ne bwe tubeera mu by'obukulembeze eyo development index ze batusaba okugamba nti kiraasuumusibwa bwafuuke kino ebyo ebimu ku bikulu bye basinziirako. Mulina bimeka, masomero ameka, malwaliro ameka, masinzizo ameka. Kati ye yagenda ffe tusigadde kugabanako ebyo bye yatukolera. Tumwebaza otugunjulira abaana kubanga ddala abaana buli omu aboogeddeko tebatuyisizza bubi. Nsembyayo n'ekigamba nti fe ab'omutima tetugamba nti ono takawo, tetugamba nti engatto nnene kubanga tetusuubira Muhammad Bbaale kukuuma bukuumi bino wabula tumusuubira okukola ebisinga ku bino emirundi 3 ab'omutima bwe tubeera.
situgenda muga nti tojja kujja mu ngatto za Bbaale. Yazigiddemu dda naye kye twagala ataasukkulumye akume erinnya erya Buganda, erya Uganda n'eryekika kyaffe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fe wamu ne Super Supreme Mufti District Card wa Wakiso, bamashek mwenna abali wano, abakulembeze b'amadiini abalala bali wano, bassebo ne banyabulisa ekinomu yenna mu kiti kye. Right Honorable mu ngeri y'enjawulo, tusanyusa okukulaba mu Wakiso District. Weebale okuwa bannawakiso akadde. Nga mmaliriza era nga naatera okuyita ssebo jjajja, buli lukyaffe mu Parliament mu ssetteeserezo lya Uganda mwe mwatutuma, ffe twongera kubanga tubasaba okwongera otusabira. Wakati mu kuba nti nze nga Shadow Minister mbadde nnoonya obukulembeze bwa local governments bunywezebwe, n'ate ennaku zino mu Buganda ne mu Uganda muzzeemu ekibbattaka nga bannawakiso bannayuganda ate amaziga ge batandise okukaaba gakuba nti tulinayo abantu abazze okubasengula awo wennyini we balina ebyapa. Naye tumanyi nti we mutwongera essaala ate n'olwo olutalo bannayuganda bajja dduvuunuka. Twongera okubaaniriza mu Wakiso, ssebo jjajja weebale kutuwanga budde. Super Supreme Mufti tweyanza nnyo akadde k'otuwa bulijjo. Bannawakiso munneegatteko nate twanirize Right Honorable Rukia Nakadama ayogereko gye tuli. Nyabo tusanyusa okulaba. Ssebo jjajjaffe ne ttiimu yo Supreme Mufti, ssebo ne ttiimu yo, obukulembeze bwa Wakiso okuviira ddala waggulu, political leadership, abakulembeze ab'emitendera egy'enjawulo okuva mu Busiraamu, amaka ga Hajji Bbaale, abagenyi ab'enjawulo abavudde okumpi n'ewala, abami n'abakyala, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndi musanyufu okubeera wano nammwe olunaku olwaleero nga tuzze okusabira Hajji Bbaale n'okuggulawo omuzigiti gwe yaleka ng'amaze okuteekawo ekimu ku bintu buli omu kye yettanira nti singa yandibadde akikoze. Neebaza mwenna abadde mu nteekateeka y'ensonga eno, ate ne neebaza famire ekyenjawulo okumpita okujja okubeera nga neegatta ku dduwa eno oba mu lukuŋŋaana luno olw'okusabira taata waffe, mwannyinaffe, kojja waffe, jjajjaffe, byonna Hajji Bbaale. Njagala kwebaza ssebo Supreme Mufti wamu ne jjajjaffe okubeera nga nammwe muvuddeyo ne mujja okubeera nga mwegatta ku bantu bano ab'e Wakiso, naddala wano e Bulindo, Kiwologoma, okujja okusabako nabo mubazaamu amaanyi. Manyi nti buli babalaba baddamu amaanyi. Tugamba nti Allah abasaasire era abasasulemu ekisinga obulungi. Njagala kwebaza famire okurecognizinga Hajji Bbaale eyatuvaako ku maaso, ne tubeera nga olwaleero tuli mu kumusabira. Bagenda ne bagamba yapuliddewo n'okunjogera ng'agamba nti nga tumusiibula. Bannange tetunnamusiibula. Hajji Bbaale tulina kubeera naye paka. Kasita obeera nga okyali mulamu, kati ye kye yasigaza gwe kumusabira. Tuzze olwaleero okumusabira nga tugatta ku ezo dduwa ezisinga obungi ze musaba ate era n'ezineeyongera okubeerayo mu maaso. Hajji Bbaale yali omuntu ayagala ennyo abantu.
Hajji Bbaale bamwogeddeko bingi ng'era abasinga obungi mwali mumumanyi nti muntu yali muntu w'abantu ky'oba olaba olunaku olwaleero lufaananye bwe ruti nga bwe lufaanagana. Hajji Bbaale nze yali anjagala ng'era bw'ogira n'omukubira kasimu n'omugamba Hajji wano ndabawo wano ensobi wano ekikwatagana ne kansa eno wano waliwo ekitateredde oba kakubo Hajji ati akantu ako tugenda kakolako katukanguye tukakoleko maama. Engeri gye yali ayogeramu n'abantu ng'ayogera n'abaana abato ayogera n'abavubuka ayogera n'abantu abakulu nga bonna abalina engeri gy'abatetenkanyaamu buli omu n'amuvaako ng'amuwadde ekitiibwa kye era n'amuleka nga asobodde okumuteeka wali supposed okubeera. Nze njagala kumwebaza emirimu egyo emirungi gy'agenze ng'akola. Katonda amusasulemu ekisinga obulungi ebbanga lyemala ng'ali wano ku nsi. Byonna bye yatukolera Allah ayongere okumusaasira amugaziikize kabbuli era agiteekemu ekitangaala. Hajji Bbaale bwe nzirako mu byobufuzi yali muntu wa NRM. Yali muntu wa NRM ng'ajagala n'awereere. Sisobola butaka koona kaako. Njagala kumusabira era nensaba n'abaana bannange nga tukola ebirala byonna. Hajji Bbaale tetusuula ebintu bye ekkubo lye lyazze ng'ayitamu. Mukikubira ndaba bakuba engalo. Yes, thank you so much. Tetulireke ekkubo lye nga lyazze kubanga ye yafanga okwo kwafiiridde. Yali muntu muwagizi wa NRM. Kubanga NRM yena ng'agimanyimu ebirungi ebyali bigirimu era n'abeera nga yali agiwagira. Kyova olaba ngambye nti nze abampise ku mukolo guno baali bamanyi Hajji Bbaale we yali agwa. So mbeebaza ne mbagamba ne mbasaba bannange omukululo gwa taata tetuguleka. Omukululo gwa Hajji tusigale nga tugunywezezza. Neeyanziza kubanga bonna buli omu agamba awo we tusibidde. Mbeebaza ne ngamba tusibire awo tusigale nga tutwala omumuli gwe nga tukyaguteese waggulu aleke kubanga buli muntu bw'afa ng'alese emabega abaana. Naye nga mu baana temuli mwana agamba nti Hajji Bbaale nga bantu bagamba nga tebalina agamba nti Hajji Bbaale alinga teyafa bagamba Hajji Bbaale yafiira ddala. Naye bw'aba ng'alese omukululo emabega ng'abantu batunula ku bintu bano abaana bye bakola ng'alabira ddala nti Hajji Bbaale bye yali akola n'abaana babikwasizza maanyi ng'omuntu agamba bannange Hajji Bbaale alinga ataafa. Nga balaba ebintu byonna bigenda mu maaso. So njagala nga natera okumaliriza kusaba abasigadde mu buyinza abasigadde mu estate ya Hajji Bbaale tusigale nga abantu tubayisa nga Hajji Bbaale bw'abadde abayisa. Eri ewaffe Busoga tugamba nti asala ebyayi yaleetera bumunyeera okusaasaana. Katusubire nti okuvaawo kwa Hajji Bbaale tekugenda kusaasaanya baana. Nsaba musigale nga muli ku muguwa gwe gumu gwe babalekako. Okutegeeragana, okukolera awamu, okusigala nga buli omu ategeera munne era nga mussa kimu okubeera nti temusaasaanyiza ebigambo Hajji Bbaale bye yaleka awaka. Njagala kumaliriza nga neebaza bannange mwenna naddala abo abamanyi obulungi bwa gavumenti eno mbeebaza ne mbasaba twongere okuwagira NRM. Twongere okuwagira NRM kubanga tumanyi nti yeddaala ye ttiimu eriwo era tukyayagala etukolera ebirungi bingi. Kyensemba nakyo tulina ssente zaffe eza PDM ze tugaba. Nsaba buli gwe baziwadde azikozese ekirungi abeere nti afunamu. Bw'obanga oli among the beneficiaries ssente zikozese ofunemu ekirungi okusinga ku ekyo ky'obadde nakyo. Togenda okulyamu ennyama, togenda okugula olugoye olulungi, naye zikozese ekyo ekizikuwezeseza okubeera nti okola. Tulina ssente zaffe ze twayita ez'emyoga nazo ziri mu bantu. Nsaba nazo tuzikozese bulungi
kubanga buli constituency twagiwa emyoga 18 nga buli mwoga tuguwa milioni 3 nsaba nazo tuzikozese bulungi bwe baba bakuwadde ssente nga teziwera especially the PDM money mutubuulire kubanga buli omuntu alina okufuna milioni ye mutubuulire abantu bakwateko ssente zino twagala zijje kubanga twazitandikiza wansi ku muntu asembayo wansi tulabe nti naye asobola okuvaayo luli twalinga tuleeta nga ziviira waggulu nga tezituuka bulungi mu bantu n'ebigambo ebyo njagala kubeebaza mwenna njagala kwebaza Ssebo Jjajja njagala kwebaza Supreme Mufti taata wange nsanyusa okubeera nga mbeerako naawe olunaku luno olwaleero katusabe Mukama Katonda atuleese wano bwe tuba tutuuse okuddayo era atutuuse mirembe wadha assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jjajja wamu ne Supreme Mufti tubaaniriza ekiwologoma mwebale kujja tuli ba mukisa taata waffe Hajji Bbaale yandaga eri bannange ng'akyali mulamu. Hajji agenda okuva mu nsi mukama wange yali we yaviiramu mu nsi yalekamu abaana 34. Kansooke nsaba abalenzi mudde waggulu tole salaamu. Mutuule ba beautifuls mudde waggulu mutuule salaamu. Mutuule abasinga twabagaba. Jjajja Hajji Bbaale obulamu bwe nga kyamani waffe bwayogedde yabuwangaalira Kibuli nnyo era twenyumiriza mu Kibuli ne maka ga marehemu Kakungulu. Boolaba wano fe abamu ku abo abeereetanga embuga nga tetuli bayite era emmere eyo twagiryanga bbanga lyonna bwe twabanga Ekibuli demonstration yawo nga tuyita awo mu luggya waliwo omuwafu nga tugenda ng'emmere tugirya nga tukkirira nga Hajji akubuuza ovaawa ng'obuzaabuza naye ng'emmere okoze eki ogiridde. Mukadde wange tuli baana ba mbuga era tukulidde Kibuli. Hajji Bbaale obulamu bwe bwonna yayagala nnyo okuzimba theatre eraga emizannyo naye abawalimu baamukubiriza namugaa nti si kirungi era n'akyusa ekirowoozo oluvannyuma olw'okuba nti yali amaze n'okugula bulooka ezimba theatre. Bwe yagenda e Makka n'asaba ebintu bibiri. Yasaba Allah amuwe essomero era n'asaba Allah amuwe omuzikiti. Mu 2004 yazimba yatanga okuzimba omuzikiti guno. Abaali balinaanye ettaka lino yabagula era ettaka lino n'aliwaayo ku lw'omuzikiti era n'aguzimba. Mukama wange ebbanga lyonna Hajji Bbaale yatulaamiranga ebintu bibiri ku nsonga z'omuzikiti. Ekisookera ddala omuzikiti gwange gusoma Edduwa. Tuli basomi ba Dduwa. Ekyokubiri omuzikiti gwange gw'Ekibuli. Era n'alagaanya essaawa yonna Jjajja ajja kujja aguggule. Ssebo tukwebazaamu ak'ensusso ku lw'ekyo. Ssebo omuzikiti guno gw'ogudde olunaku olwaleero gwina abasiraamu abawera 700 era abasiraamu ab'ebika ebyenjawulo from all walks of life. Tulina abalamuzi mwebali mu muzikiti guno, ba commissioners bonna webali wano n'olwobudde sijja basitula. Tulina abasawo Hajjati Alima ate okuva Ekibuli naye waali.
tuyina aba security webali, tuyina abantu bangi. Era Hajji yalonda obukulembeze nga nange kweninga imaamu obutambuza omuzikiti. Kansabe sebo chairman n'olukiiko abaliwo tusituke tole salaamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuwebaza olw'okutambuza omuzikiti ku lwa famire ya Hajji Bbaale. Ekirooto kye ekyokubiri kyali kya ssomero. Allah n'amusaasira era 2014 n'azimba essomero eyitibwa Bbaale Senior Secondary School. Jjajja kkiriza neebaza Supreme Mufti mugenyi waffe entakera ku ssomero eryo. Essomero lisangibwawo wansi awo shere weri n'oyambuka essomero weeriri. It is a secondary school, mixed day and boarding. Essomero lina senior 1 up to senior 6. Lina UNEB center numbers zonna. Ate ekikulu kya byonna Hajji Bbaale we yafa. Jjajja kkiriza tutegeeze essomero eryo era Hajji yalireka obukulembeze obukulibwa Chairman Board of Governors Mr. Waswadre. Kama wange essomero eryo Hajji bwe yafa yali ayagala nnyo ebyeddiini. Yafa twatandikawo theology studies okusoma okw'eddiini ey'ekisiraamu era mu ssomero eryo tukwasa Qur'ani tulina tahfiz. Tutambula bulungi tusaba Allah subhanahu wa ta'ala empeera zonna eziva mu ebyo bijjudde eri Hajji Bbaale. Kama nga nnaatera okumaliriza Hajji Bbaale obulamu bwe bwonna yali yatukuliza mu nyingo nga 3 oba 4. Esookera ddala ewa Hajji Bbaale nga bw'oba toli wa ddiini tobeerawo, era tuli basiraamu abatuufu. Ekyokubiri bbanga lyonna kwali kigambo kya kusoma. Abaana bano boolabye jjajja abaana 34 Hajji agenda okuva mu nsi nga abaana 23 bafunye degrees. Hajji yaleka abaana 5 abasoma. So mukadde wakkiriza nkutegeeze nti Bbaale Secondary School yabatwala kutongole era yebaweerera. Hajji bwe yafa sebo twatuula nga kanso bakutegeezezza ne tukkiriziganya nti ebintu byonna ebya Hajji Bbaale tubipakeginge mu kintu kimu kye bayita kampani. Sebo byonna property ya Hajji Bbaale era ebiri ewa kanso biri mu Bbaale Business Center Limited. Era tuli under kampani eyo eyitibwa jjajja, era tuli under kampani eyo eyitibwa Bbaale Business Center Limited. Eri abafuuse batabani bange ne bawala bange, taata waffe yatusibirira era bye mbasibirira. Yali agenda okufa yatugamba ensonga 2. Mutye nnyo Allah kuba inna akramakum inda Allahi atkakum. Asinga okubeera ow'ebbeeyi muffe yatyani? Yatya Allah. N'atusibirira ensonga ey'okubiri okubeera obumu. Inna Allaha ma'al jamaa. Jjajja nkutegeeza nti obulamu bwaffe bwonna
tuli bumu, tutambula bumu, era embeera yaffe nungi yeeyagaza era nga buli omu bw'akiraba. Kyerwa tuteesezzaako tukikkiriziganyako mutima mulungi ne tukikola alhamdulillahi rabbil alamin. Mukama wange amaliriza kkiriza neebaze kusooka ddala tukwebaza olw'okujja ku mukolo guno n'otuukiriza ekirooto kya Hajji Bbaale. Supreme Mufti sebo tukwebaza entakera okujjumbira Bbaale Secondary School ne Hajji Bbaale family. Mukama wange District Kadhi gyempeerereza obukulembeze bw'obusiraamu sebo tweyanziza wamu ne mukama wange ow'ettwale tweyanza nnyo tweyanzeege. Kkirize twebaze bamaama baffe bannamwandu ba Hajji Bbaale saba musitukeko waggulu bamaama baffe Hajji be yaleka mu nnyumba si bali bonna Hajji be yaleka mu nnyumba bamaama baffe wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubebaza mwebale kuba nga tutambudde ffenna. Jjajja kkiriza neebaza olukiiko otesitesi lw'omukolo guno olukuliddwa mwami Mubiru n'olukiiko banne mwebale nnyo mwebalire ddala. Aba media tuli live ku Salam TV, Bukedde TV, Aban TV, mwami Semeyi Wessaali sebo situkako. Uyu mukama waffe sebo tukwaniriza nnyo era tukwebaza okujja. Abatuuze b'ekibuli nadde nyowe ne kyamaani wange ne mugamba sebo guno omukolo gwaffe gw'ekibuli kirungi naye n'akakasa nti gwaffe era tujja kwera bannaye mwebale nnyo Kibuli brotherhood nange kwentuula bannaye mwebale nnyo mwebalire ddala. Jjajja kkiriza mu kibuli omwo era neebazeemu Hajji Abbas Kasagga be baatukuba emiggo ffe okufuuka kye tuli. Yali mukwano nnyo gwa Hajji naye obukambwe bwaliko era bwe bwa Hajji Bbaale. Ffe waffe wano nga Hajji toseka naye nga museka ku ki? There is no time for that. Business. Bagobye, ogudde, weeyala wansi, nga nabakola ki? Kujja. So Hajji Kasagga tukwebaza, mwebale nnyo, mwebale ddala kutukuza. Abasomesa ba directors b'amasomero bannanga abali wano, ba head teachers, abasharija b'Ekinaawa, Bbaale Secondary School, bannaye thank you so much. Mwebale kujja, mwebalire ddala. Abalonzi ba Hajji abaamulonda, yadde mulimu abaamusuula oluvannyuma. Naye mwebale nnyo, Hajji aweerereza emyaka nga 2. Mwebale nnyo, mwebalire ddala kulonda Hajji. Naye era bwe yavaawo ndowooza enjawulo mwagiraba. Twebaza bannange mwenna abakoze emirimu okuyimirizaawo omukolo guno. Bakojja baffe mwenna mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kojja Sema Property saba otwole ku salaamu nga tukwebaza olwa kyokoze ku mukolo guno. Jjajja nga maliriza kano kalowoozo eri bataata abali wano. Abaana mubasomesa eddiini, abaana mubateekemu empisa, ate abaana mubayigirize okukola. Jjajja nsaba abakulembeze bonna ab'ebyobufuzi abali wano olw'ebyo byonna bye muwulidde ku Hajji Bbaale mu byenjigiriza, mu byeddiini, mu bya politics, mu by'okuzaala ko nakyo kyengera okujjako n'omukolera ki obulungi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ebigambo by'omusika tubiwulidde, mugende mubuuzi abadde n'omusika mugende wali mbuga. Sebo Jjajja mbuga kkiriza mukadde kano nsabibwa imaamu bonna abalinnyo emibbali batole salaamu. Buli imaamu manyi tali imaamu waggulu mutole salaamu mu maaso ga mbuga. Twanguyeeko buli amanyi nti oli imaamu.
abakulu b'amatwala abali ku mukolo guno nammwe mutole salaamu yammwe mundi gumu insha Allah. Abakulu b'amatwala abali ku hadhara eno mutole salaamu yammwe. Jjajja tukwebaza otulungamya, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nga ngenda okuyita mukadde waffe His Eminence SSP, the Supreme Mufti, njagala mpeeyo obubaka buno, Aman educationist. Deputy Premier wamu ne ow'olugave owa district eno, Honorable Ssemujju Nganda, tusaba muddemu mutunuulire kye tuyitibwa ekitongole eky'ebyenjigiriza. Kyozeddwayozeddwa nnyo ne kiba nti bwe tuteegendereze ebyenjigiriza tubisuula. Deputy Premier musomesa, a veteran, and I have no slightest doubt. Honorable Ssemujju, ekyo kyonna kye njogera. Wabifunyemu emiwaatwa mingi ate gwe musingi gw'ensi. Olwekyo kubanga ebisalibwawo binyenya bunyenya abantu bakyategerekeka bano bayazi bano byakumanyikiriza. Abala babalagidde okuddayo okufuna digiri n'omusajja afunye emitwalo 2 alina n'abaana abaliisa ate gavumenti tubasaba muddeyo waffe obubaka bukuwa nja kulinga sijja kuyita mukama wange mu mbeera eno maki naoli tereze embeera naye seboonalebo Ssemujju kankozesa akatisa kano embeera ekyabuze emiwaatwa gijjudde mu bibiina w'osinkanira nti ate omusomesa talabawo mukama we obukulembeze bwa kikaaki anti owa sayansi afuna omudidi owaki tewali ozimba bukulembeze buva mu mbeera eyo. Omukulembeze yenna waaba abadde kyekinyusi okulaga obuliyo naye byonna bifudde ng'abaana afe bajja okufuna obuzibu. Bino ebya digiri abasomesa bangi bambuse ne bava wansi nga bagenda nga balina session progress, naye abali waggulu tebalinasasulwa okugamba nti oyo kirina kyasobola okufuna ekyenkana kyafuna ate nammwe mwenna mukole ekibifune digiri ate nga n'okwakubawunyako ate nga ne gavumenti bawadde gamba nti embeera eyo mbi nga omusomesa mukadde waffe embuga awamu n'omulangira Khalfan, Right Honorable Rukia Nakadama, abakulu okuva ku lukiiko lwaffe olwa management okuli Dr. ampisa okujja okwogera wano, ab'ebufuzi oba obuweereza mu gavumenti eya wakati awamu ne mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka, mikwano gy'ennyumba eno abatwanjuliddwa wano awamu n'abaka ba Parliament naddala atwala ekitundu kino Hajji Ssemujju, abaana b'ennyumba eno nga bakulembeddwamu Ahmed Bbaale, abataka b'ekitundu mu nzikiriza enjawulo, abaami n'abakyala,
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okusooka nebaza Katonda okubanga nakkiriza okubeera ku mukolo guno nembeera nga Mungu ansobozesezza nengubeerako. Ngamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Nebaza Katonda okubeera nti bwe natuula mu buweereza buno erimu ku ttwale lye nasooka okutongoza mu Uganda yonna okutwalira wamu lye ttwale tulimu olwaleero erikulemberwa Sheikh Dawuda tola salaamu. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Byampa essanyu lingi kyolunaku omukulu oyo namutuusa mu ntebe nali wamu ne MP w'ekitundu kino ngenda okuva mu lunaku olwo nga muwadde entambula. Hajji Semju tola salaamu. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa era atambula atudde omukulu w'ettwalo oyo. Hajji Semju tukwebaza olw'okutuukiriza obuvunaanyizibwa obwo. Nebaza Hajji Bbaale oyo Mbuga nti okuva lwe namutegeera ate yansembeza nnyo mu bulamu bwe. Yajja mu woofiisi n'ategeeza omukolo guno mu butongole, nadda ogwokubiri n'aleeta kaadi, nadda ogwokusatu n'ajja eka n'andabako ng'ayongera okunyweza ensonga eyo. N'ekyo Hajji Bbaale nkwebaza ne banno okubeera nti tutambulira wamu. Twebaza Katonda olw'omugenzi ono Mungu yatwala, olw'okubeera nti yamanya kyayagala mu nsi. Kuba omuntu ayinza okubeera mulamu obw'ensi nga tamanyi gy'alaga, tamanyi gy'ava. Okusobola okutuzaalira abaana omuwendo gw'engulabye, tumwebaza olw'ekyo. Ekyokubiri, tumwebaza okubeera nga abaana yabateekateeka, kubanga bwe tubeera wano ng'olaba abantu bambadde nga bafaanagana, kabonero akalaga nti bali muntu omu. Abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi, tubasaba omwoyo ogwo mutulaze wano mutambule nagwo, Mungu abeerenga abakulembera. Twebaza omugenzi okutuulawo omuzimba ogwo. Abantu ba Uganda bagenze banafuwa mu bintu bingi awamu n'okubeera nga balina obusobozi. Emizi gyonna gye ntambula gye ŋŋenda osangako obupande bw'abagwira. Sheikh Gundi yazimba guno, Sheikh Gundi yaguzimba guno, Sheikh Gundi yagula bweti. Naye twebaza Hajji Bbaale okubanga yayimirirawo mu ssente Mungu ze yamuwa n'azimba omuzikiti. Naye bannayuganda mmwe mwetaddeko obwavu obutakoma kuba twafuuse bamasiikiiri. Bw'ojja bw'oti batuzimbira wano omuzikiti. Naye ng'abasobola okuzimba bbuga oyo bw'atyo mu kitundu mwebali, naye nga tebafaayo, tebibakwatako. Bwe bamala okuzimba omuzikiti ne bakuba omulango ogw'emikeeka, naye ng'asobola okugula emikeeka egiwera 50 mu kitundu waali. Twalina emikeeka egyatuweebwa yali mukwano ndowooza, yagaba emikeeka mu Uganda yonna nga gifaanagana, naye kati gyonna gyaggwaawo. Era otambula mu kitundu nga Seeka Mufuti nina gye nabadde emijeera, Subi gye yankwatire nga ngenda erira, naye tebaakwatibwa nsonyi olwandabyeko
mufutiri wano anti olayo tusaalira bannange mubadde ki omukaba gula emitwalo 12 mugende nga mugula mu mwezi mugule gumu ekyo mukigale mufuti akole ku binene ebyokuzima emizikiti n'amasomero n'ebirala naye mufuti ngende nga ntanegula mikeka mizikiti nolwekyo tukubiriza abantu ba la ilaha illallah wabanga Hajji Bbaale akoze kino kifuko ekyakulabireko basigaddewo yeyimba mu muzikiti n'abamuyambako naye nga n'aguzimba nga tekuliko sente ya muntu yenna tukisobola mu Uganda tulina ekyokulabirawo kaakati ekiriwo emizigiri 2 gaggadde omuzikiti gwa Nuhu Mbogo Wambogo wali ogwo Kawempe tekuli nusu ya muntu yenna webweru naye mugula mutya bokkiriza okuwa oli kyayagala kyakuwa ayinza okujja najjawo guno gw'abantu 500 nassawo gwa 2 abalina kyakoze nolwekyo mukkiriranya bw'oba osalayo okuwa oli mugenja muzigu abantu 1000 ogusobola tukusobola tambula genda nolwekyo nga tulina okubeera nga ffeffe nnyini tufaayo mu kuzimba emizikiti twebaza Hajji Bbaale n'ebyokulabirako bingi tubikoppye wano bw'abeera nga yalaga omusika ng'akyali mulamu ekyo kya ttendo abalamu tulekera obuzibu n'okola ekiwandiiko ti abaana abawala be balisalawo bwasalawo mutamiivu ogenda kukola otya kuba ayinza okuba yalina ne ssente yabalabamu ebeggalira eyo nga ndi gwe tulonze naye nga imooni ife asola ki mutuyambe abaana mwe mubazaala obeera nabo ng'obamanyi entambula yaabwe endowooza yaabwe mukole ebiwandiiko nga biri kiriya temuleka kintu mu bbanga kuluga nti abaana tebalisalawo ng'olinga atabadde mu nsi lwaki otulekera obuzibu abaana tebalisalawo tusanze ebizibu bingi naye tegeeza abantu nti mu kiwandiiko ono ye musika wange obusika mu Qur'ani bukkirizibwa kubanga osoma Qur'ani Allah agamba wawaritha Sulaimana Daud Sulaimani yasikirani Dauda naye gwe n'oleka obuzibu ti abaana abawala kibalisalawo abaana abawala kibalisalawo n'olwekyo bajja kusalawo mu buzibu kubanga ozadde abaana mu bantu ab'enjawulo bayinza okuba nga abasinga obungi ku mutamiivu kubasibira era nga muteeka mu ntebe ng'abacojjanya nga mukaaba mwe mwamukola ki mwe mwamuno n'olwekyo twebaza Hajji Bbaale gye yeebaseeyo okubeera nga ebintu bye yabiruŋŋamya bulungi ekidde ekisembayo tuli mu buweereza buno naye ng'ebintu ebifaanagana nga bino ebyetwererwako obusiraamu batuwa biwe olwaleero tuli wano Hajji Bbaale yagula ekifo n'azimbamu n'omuzikiti era nga mukulisa bonna abasobodde okubeera lira abantu babatumidde era twaleseyo emirembe tusaba Allah tabaraka wa taala n'atanwa kutegeera kitambula tubasabe babeere nga batambula naffe mbanjulayo omuntu omu oba babiri Ayubu Mukalakasa yimirira oyo wa protocol mu ofiisi yaffe Hajji to be insha Allah Nujumul Huda bebasembayo kibiina kiri awo omulimu gwakyo kuzza abantu ku milla ebyo batawaanya tahaliri talqini maulidi buruda gwekyowulira nga kikutawaanya eyo ttiimu gyennyini erimu abantu nga 30 erimu abantu meka ono ekiyamaani waabwe oyo musuudi muki n'ebirala bingi byalina naye ttiimu y'abantu 30 buli kyowulira nga gwokikola nga tokyekakasa gwe nkubira nga nkusindika nga bagenda bakunaazaako enfuufu insha Allah biseera kino mboga kekadde otusoba bakabo eri abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam sabo mukulembeze waffe
Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Galabuzi, bakadde bange bamasheekhe mwenna abali wano, Oweekitiibwa Deputy Premier wa Uganda, Ssaabawolereza w'Obwakabaka bwa Buganda, ababaka b'abantu Honorable MPs w'ekitundu kino ekyakira awamu ne n'abakyala owa Wakiso, Gavana wa Wakiso, ab'ebitiibwa mwenna, abakungu mu gavumenti y'e Mengo awamu n'abakungu mu gavumenti ya munnaffe Kaisaali, ab'ebitiibwa mwenna ba Hajji ne Bahajjati, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala tukungaanyizza mu lujja luno nga tuzze kumulaajanira n'okujjukira omuddu we gwe yajjulula, nga tusaba Allah abe nga amummuza mirembe. Allahumma amin. Bangi bagamba nti okufa tteeka, naye okufa si tteeka, okufa kya butonde, kyoyagalagaana kijja kutuukako. Senga lyali tteeka, bano bannaffe ab'ebyobufuzi ba Ssemuju wandibadde nga bagamba nti tujja kuwalira, naye okufa si tteeka, kyo Allah akigera bugezi, naye nga buli omu alina kukyerinda tikirina okuba nga kijja. Twebaza Allah olw'obulamu n'obusobozi bwe yawa omuddu ono byasobodde okukola nga mulamu, omuli ebyobufuzi, ebyokwekulaakulanya, naye okusingira ddala okuba nti alina omukolo gw'alese ogw'okuzimba masigidi eno. Tusaba Allah akkirize emirimu gye era bifuuke ennunuzi gy'ali. Okuba nti yasobola okuteekawo masigidi kwe kusoomooza kw'alese, ti byonna eby'obugagga Allah byamuwadde, kyasobola okugamba nti agenze nakyo gwe gw'omulimu gwa Allah, n'abanga alina kyagamba kyekyo nkikoze lillah, sina amagoba malala ge njagala kufuna wabula kusiimwa kwa Katonda. Omukulembeze waffe akyogedde, ennaku zino abantu munafuye nnyo mu mirimu gy'eddiini, musuubira nti abagwira be balina ogikola. Ekintu ekyo tukyeggyemu, naffe tulina obusobozi obukola ebintu nga bino, era naffe Allah abe nga agikkiriza. Naye njagala kuloopera ti obuzibu okyalina bungi ku bunafu obuli mu bantu ba umma. Tebakomye kkoowa kulemererwa kuzimba mizigiti, naye ne zuhiya kati tebakyagala ggiwa. Bakeera kubuuza abatake balina ke baleese, naye Ilaahi abuuza naye alina embuzi awaka, alina ente, ne bw'oba tobirina naye afuna ssente alina. Tubasaba mumanye ti emirimu gino gyaffe ffenna si gy'abagwira, ffenna tulina ogitambulirako. Nja kusaba abantu b'ekitundu kino ti marehemu agenze naye ye omulimu gwagulese. Masigidi eno mugikozese bulungi, muyimirizeewo jamaa 5 buli lunaku, zireme kuba nti mujja wano okujjuma yokka, naye buli lunaku okuva ku makya paka ku isha nga buli swala musobola okweza layini ezijjuza omuzigiti. Ekyokubiri kubasaba ti ekifo kino kibeere kya kusoma na kusomesebwamu, mukeere nga mujje mubeeko kye muyigiriramu. Waliwo bannaffe abalina okutya bwe bawulira ekigambo ddalasa balowooza nti bya bufuzi. Nze mbagamba muteekeemu eddalasa abantu bayige. Eddalasa tekirinaako bukyamu, wabula by'osomesezza bye biyinza okutuleeta okukubagana, naye musomese ebyo ffenna ebitugatta. Amasera gano si y'ensonga okuddaawo nti mugenda kaaya, no, waliwo ebitugatta, abantu bajje basome Qur'an bagitegeere, ate awo tunaakaayanira wa. Tubasaba ekintu ekyo mube nga mukitambuza. Njagala nnyo okwebaza abaana bamulekwa okukuuma eddaami lya kitammwe, omulimu guno ne guyimirirawo. Omuntu yandigambye ekyo bebaza ki badde balina okukituukiriza. Bwe baba nga abantu Supreme bayogeddeko, omuntu agamba nti yasoma
naye ng'akeera enkya n'atunda omuzigiti. Kale kiba twetaaga okubeebaza okukola ekyo kye mulina okukola, timugukuume gubeerewo era mukakase nti gulina ebyo bye birina okukola ffenna okutuweesa ekitiibwa n'ensi yaffe okugenda mu maaso. Nebaza nnyo okubuulira kwonna okutuukiddwako mu hadhara eno, nga tusaba Allah abe nga atwegasa n'ebigambo bino, era nga tusaba nti buli harufu yonna esomeddwa mu hadhara eno abe nga agyongera ku minzaani z'omwagala we. Honorable Naluyima yayogedde ku kigambo ky'ettaka ng'atusaba tubawe Edduwa abali mu house okulaba ku nsonga y'Edduwa. Naye nze ngamba nti kasooka ensi tugibeerako wano mu Buganda tetubadde na kizibu ky'amataka, ng'omusenze amanyiddwa, ow'ekibanja amanyiddwa, ne nannyini ttaka amanyiddwa. Kati obuzibu buvudde ku ki okuba nti waliwo ate okulwanira amataka gano? Bano bannaffe abasiba waaya ne bagobako abantu be baleese ekizibu. Ffe ne bwe tunaasoma wano ne tubasabira Edduwa tekijja kutereera. Bw'oba oyagala ekizibu kino kiggwe, abasengula abantu bajja na mmundu za gavumenti. Gamba oyo akulinaanya alina obukulu, bagambe ku bantu baabwe balekera okutawaanya abantu. Allahu akbar, Allahu akbar. Senga mbadde sikumanyi bulungi Honorable Naluyima nandiroozezza nti otunuza Ndali, nti otunudde eno wange ng'otunula Honorable. Naye nkakasa toli wa Ndali, naye ndowooza yagadde kuba ng'abyobufuzi bwe mubeera kweyisaawo katono, naye nga nze ndowooza nti awo wali ekizibu. Ate Uganda eno tulina okwebaza Allah yagituwanga njimu. Ennaku bbiri emabega nadde ntambula bwe twagenze ne Supreme Mufti erira. Naye bw'ova emijeera awo nakasongola ensinga zitekulina bantu. Nuganda naye abantu abafiire e Kampala kiki? Awo tusabira gavumenti nti mugezeeko okutambuza enkulaakulanya okuzijja wano. Pressure eveeko wano yeeyongere ne mu bitundu ebirala ffenna tusobole okuba nga tufuna. Ebintu bino ebyokulooza nti buli kimu mulina kiteeka mu Kampala bye bituleetedde obuzibu. Planning unit erabika erina ekizibu. Kubanga member ba parliament okusalawo okuzimba parliament empya wakati mu kibuga kiki? Lwaki temugitwala ebweru? Okuzimba kooti wakati mu kibuga kiki? Okusala emisango nakuba Kampala road? Ebyo bye bituleetedde obuzibu. Nze ndowooza nnyo nti ensi eno yaffe ngazi. Mugezeeko okupulaninga ebintu nga mubifulumya, pressure eziri wano zijja kukendeera, ffenna tube nga tusobola okweyagalira mu ggwanga lyaffe Uganda n'ensi yaffe eno Buganda. Marehemu gwe tuzze okusabira, Allah yampa nti namumanya ebbanga eriwerako kwa ffenna ekibuli, era kyenyinza okugamba nti yali musajja mulungi era yayagalanga nnyo mu byesanga okumusanyusa ng'ogyeko ebyobufuzi, yayagalanga nnyo ebyemizannyo. Eyo baraka evudde wa Mungu, yisa mukono mu ngalo. Yayagalanga nnyo ebyomupiira, yali muwagizi wa KCC FC. Era buli KCC lwe yawangulanga ng'atera nnyo okuninda ku muzigiti mu biseera by'ekinaana, n'antwalako n'ambulira nga bwe baasambye omupiira era nga bwe baawangudde. Naye oluvannyuma namuzuula nti buli KCC lwe yagikuba ate asanga obuzibu okusaala ejjuma, ng'ate kwolwo nkanda munoonya ilaahi nga simulabako nga yatambudde dda. Kale yoyo mukwano gwange bwe twawangaala, lwe nasemba omulaba twatuzze oggula wano ssomero Kiwologoma, era bwe tumala okubuuzaganya naŋŋamba nti naye njagala onjuzeyuze nnyo, nawangudde akalulu. Ne mugamba era bulijjo owangula ekirimu ki? Tya leero nze nzekka owa NRM yayiseemu wano. Kale ekyo nga nakye omuwanga kimuwa essanyu. Tusaba Allah abe nga amummuza mirembe. Naye wadde namumanya naye saamutegeera. Olwaleero we mutegedde bwe basitudde ezzadde lye nga lingi bwe liti, ne manya nti yali musajja mmeeni. Tusaba Katonda abe nga amummuza mirembe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.